Abakontanya Abaakwata ekifo ekyokusatu mu final za Miss ne Mr Bukedde ezali ku theatre La Bonita ku Lwokutaano wiiki ewedde baweereddwa kavu wa mitwalo 5 buli omu. Bano ye Rita Nansikombi ne Muzaffaro nga ssente zino maneja wa Bukedde TV1 Richard Kayiira Ssaalongo azibakwasiriza ku kitebe kya Vision Group mu industry area olwaleero. Maneja Kayiira abayozaayozesa olw'okutuuka ku mutendera guno kuba bye baayitamu tebyali byangu. Bano bakwata ekifo kyakusatu n'omukyalo n'akwata ekifo kyakusatu naye bonna omukaaga baatuuka ku finals za Miss ne Mr Bukedde bonna bawanguzi era obubonero buno bwe tukoze bwe bwongera okukakasa nti bonna bawanguzi era tukkiriza nti obulamu bwabwe tebugenda kusigala kyekimu naddala mu nsonga y'okutumbula ebitone byabwe. Agamba newankubadde si be balidde mpanga bakubayamba okutumbula ebitone byabwe era tebasaanye kugwamu maanyi. Tujja kusigala nga tutambula nabo nga Bukedde okugezaako okubayamba okuba connectinga wano na wali mu ba producers ab'enjawulo okulaba nga ebitone byabwe byongera okusituka ate tukomewo nga tulonkinga nnyimba nga tulonkinga luyimba lwa Muzaffaro yiga tulonkinga luyimba lwa Nansikombi era season bwe zinagenda zeeyongera ndoza tujja kukolayo ekyawamu ekyabawanguzi bonna abazze beetaba mu season ezo tuyinza n'okukolayo okuvuganya ate okwabawanguzi tufune omuwanguzi mu bawanguzi. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye abavugirizi ba Miss ne Mr Bukedde okuli abanjovested developers abawaayo ebyapa 2 eri abawanguzi aba Hassan Tours and Travel abalina obumanyirivu mu kutambuza abalambuzi era nga bagenda okutwala abawanguzi baffe Dubai okwosaako aba Mariam's Fashion ebwayise n'aba Sam's Crisps abakola obumpwankimpwaki. Nansikombi ne Yiga basiimye Bukedde TV olw'omukisa gwe yabawa kuba okuva lwe beetaba mu mpaka zino sigala kyekimu. So nebaza nnyo ne experience yonna gye nfunye ebadde ya muwendo mungi nnyo era tegenda kusigaliraawo. Nebaza nnyo n'okuba nti nina connection ewa Bukedde TV Nation bonna. Ndi musanyufu nnyo era nsuubira okubeera nga ekitone kyange oba talenti yange tegenda kukoma wansi oba tegenda kukomaawo egenda kweyongerayo. Obudde buneno feesi yange kati ye ID wano ku Bukedde mmanyikiddwa olwa Bukedde ku kyalo mmanyikiddwa lwa Bukedde buli wamu mumanyi lwa Bukedde. Letitia Nalwoga ye yeetika engule ya Miss Bukedde nadirirwa Hope Samantha Namubiro ate Mr Bukedde season ey'okuna ye Brian Mukasa nga yadirirwa eri Samani Waha era ng'obudde bwonna bakulinnya ebbaati bagende Dubai. Nammwe bannamukisa 15 abawangula TV ku theatre La Bonita mu kivulu kya Miss ne Mr Bukedde mugenda kuyitibwa obudde bwonna zibakwasibwe mu butongole. Final za Miss ne Mr Bukedde era ye yali entiko y'ebijaguzo eby'emyaka 15 egya Bukedde TV1 bukyanga etandikibwawo. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Computer meme tukambwa batuka ebigambo nga professor